Nanga abaana bonna bano buli yazanyirako wankatonga ne bwati wali mu Diamond Ensemble bonna ali abayita bajje mu ceasefire. Ankato olwafa bwate ebintu ne bikyuka muko. Speech wano mukufaakwe. Sali ndalamu ne baamala okuziika. Ne zikyuka kati bwe yalinga ata mu wiiki omuntu baba atandise okuvunda mwawo. Era ne zikyukira ddala. Kati omuzanyo gwagenze tuka ku stage nga siraba abavubuka babadde mu crowd scenes. Nga tokale twavude kale muzanyo katonyinza ganti omuvubuka gundi azanye bannange. Nengamba nkate ekigenderwa kikyali kyakulaba nga abaana abato bano bakola ki babaako nabo wabatadde kuba ye kyali ng'ekigenderwa kye ffenna ky'ovola bamutumanyi ankato ffenna yatuwa platform ne tuzanyira ku stage ye ne Nabbi Muhammad yali ate ku mulembe gwe nga yaŋŋoolwa bangi katoluwamu olwafa ati ne bakirabirawo yali mutume okuyiiya kwe kwali kwa njawulo nga wabaayiiya asusso neyabanga agamba lwaki temwagaliza ne mumera kasajja ku mutima mufaaki n'ensi eno mulekeraawo okwewunza lwaki temwagaliza ne mumera kasajja ku mutima nogansizi fire nogana kansizinge fire faaki n'ensi kansizinge fire ebintu ebimu biyitewo bigende